aya nkwaniriza oliuta muganda wange webale nnyo webali eddala okulaba Big Brother Uganda gyosinziira yonna. Waliwo ebintu ebimu ng'obyewuunya bwewuunya naye nga tulina okukyogerako. Njagala okwebaza Tamale Mirundi Junior. Muganda wange ekintu kye wakoze si kyangu, wakoze ekintu nga buli muntu ayagala okukikola. Junior yavuddeyo ne yetondedde kitaawe ebbanga libadde ddene nnyo, ebbanga lyonna nga bali mu kusikamuguwa. Leero we byatuuse ku bya Pastor Rosias Bugingo, buli omu n'atandika okubeera ng'asika omuguwa ayogera kino. Actually waliwo gye nagenzeeko eyo ku Joy Star Hotel awe Wakaliga, ne baŋŋamba Tamale Mirundi Junior yagobeddwawo hotel. Era omukyala yaŋŋambye n'aŋŋamba wano twagalawo siniya yekka ate amala ntukubira ssimu okufuna omuntu gw'alikodinga. Konze ebintu byabadde serious weebiti. Naye wakati mu ntalo wabaawo okuyiga n'ebintu bingi ebibeerawo. Naye njagala okwebaza Tamale Mirundi Junior. Weebale nnyo, weebalire ddala. Wakoze ekintu. Omuzadde gye buva ne gye bugenda, muganda wange Junior, omuzadde tasobya. Omuzadde of course nga muntu yenna ayina kubanga tubayita bakatonda ba ku nsi, naye omuzadde tasobya. Omuzadde buli wabeeraawo n'abeera ng'ate yakunyiigira bambi oluusi n'ebintu byo tebitambula, oluusi obeeraawo ng'okola ebintu naye nga tebitambula, nga tebimmuka, ng'ebintu bibulamu mu ngeri emu oba endala, ng'ebintu biba bibuliramu ddala. Naye Tamale Mirundi Junior wakoze ekintu nga si kyangu kyakukola, muvubuka b'ennaku zino tebakikola. Naye njagala okwebaza nze Jamaalu, njagala okwebaza. Oboolyawo waliwo n'emikwano gyange abalala baasiimye ku kintu kye wakoze, kubanga oboolyawo kibadde kituluma wadde tetulina nnyo kakwati na muzeeyi, naye ate mu myaka gy'alimu taata waffe, olw'ensonga nti tubeerawo awo ne tulumirirwa, n'ogamba buladi wange ayokya bannange, obusungu nga bungi, adda mu taata waakola bw'ati. Tetumanyi, naye kyonna kikiri oba waliwo ebibadde biyitawo oba nedda, kubanga nga ebimu boogerayogera nti waliwo ebibadde biyitawo. Naye ne weekanga ng'ate waba waliwo ekibadde kiyitawo, kibadde kituuse ku muzadde, kibadde kiri too much. Nti omuzadde taata asigala taata ne maama asigala maama. So weebale nnyo okwetondera taata, weebale nnyo okwetondera ebintu byonna bye wakoze, weebalire ddala. Era nze njagala okwebaza, njagala okutwala omukisa guno okwebaza Tamale Mirundi Junior nti okwetondera taatawo oba taata waffe Tamale Mirundi Senior kirina ekintu ky'otaddewo mu bavubuka nga oba ayagala oba tayagala alina okusooka okumanya nti olaba Tamale Mirundi yeetondera taata oba yeetondera omuzeeyi oliba yeekola bw'ati ate nze, kubanga oli kyakulabirako lwakuba oyinza obba gwe tomanyi, oli kyakulabirako mu bavubuka bangi nnyo eyo kasooli kaalaba nti kiriwo ekiniwo ekiti, kubanga olaba ekirala oyina social media platform zo zitambula, oyina following, oyina abantu abakukkiririzaamu abagoberezi nga ye alina bulinzi vidiyo gy'okoze, alina bulinzi kigambo ky'okoze. Omanyi social media nalabye n'ebigambo bingi nnyo bye oyogera ku Gashumba wani, abantu abo abakulukulu abo balina engeri baati gye balabamu ebintu, naye byonna kati obimenyeewo. N'abadde bakunenya mu mbeera yonna, nze njagala kwebaza kuba okoze ekintu ekitakoleka muvubuka ensangi zino. Weebale nnyo, weebale. Njagala balaga ku kavidiyo ka Tamale Mirundi ng'ayogera, mbadde mukalanga tekaliko ddoboozi, naye kankabalageko ko Tamale Mirundi ng'ayogera ye kennyini. So njagala okwetondera mwami Tamale Mirundi Senior, mukadde waffe, mwetondera olw'ebyo bye tubaddemu ebadde bitatambula bulungi. Nyinza okuba nina we namusobya, mwetondera mwami Tamale Mirundi Senior.
era kijje ku mutima gwa nsonyiwe kubanga nze bonna abantu bonna abaali bankola obubi n'obusungu bwembadde nabo bonna nabasonyiye. Wekisegera ffenna tuli bantu, tetuli ba malayika. Obusungu bubaawo, tempazi ne zirinnya, naye nsaba okwetondera mwami Tamale Mirundi senior. Daddy. Afune mu mutima gwe ansonyiwe bye namwogerako ne bye namukola ebyamunyiiza. Ate nange ku saidi yange sina busungu gyali. Obusungu bwonna bwe nali muyinako bwampeddeko kubanze amwe Christian. Nze nsonyiwa kwa Katonda yagamba tusonyiwe abatukulu obi naffe tusonyibwe. So nanyiga ng'omuntu olw'ebyo bye yali anjogerako ebitali bituufu. Naye family kintu kikulu. Era family kintu ekitaggwaawo. Tosobola kuwala na musaayi gwo. Kiba kintu kya busiru nnyo. Tosobola gamba mbo osobola wala n'omusaayi gwo, osobola wala na daddy. Wadde ffenna tunyiiga. Ate osanga nange nayita we nali nnina okukoma. Naye nga nsabye ansonyiwe. Akijje ku mutima gwe ayinza obutansonyiwa leero baddi, naye nze ku mutima gwange n'obusungu nabugjawo. Era nsaba mwenna abawagizi bange abatayisibwa bulungi mu nsonyiwe. Kwa mulimu abawagizi bange bambi abankubira. Nabangamba Junior kyokola si kituufu, kale wadde onyiize. Naye sirika. So abawagizi bange mumanyisibwe ntera okuba. Nze ndi muntu ali very happy. Buli kiseera mba ne smile. Era kizibu nnyo Junior okunsanga siseka. Kwa essanyu, I give happiness to the world. So nange nyiiga kulu mwanda banga ntabuse. Mundango osanga nammwe nabasobya. Abantu mwenna abali eyo woba okimanyi nakunyiiza mu bibadde bigenda mu maaso nga sitegedde oba nga ntegedde, kijje ku mutima gwo naawe onsonyiwe. Ffenna tuli bantu tusobya. Yes, abantu bayinza okuba enduulu, naye munne buli omu ayina ki? Ayina ewaabwe. Family kintu kinene. Family kintu kikulu. Era awo wennyini wenyimirira ne ngamba abantu mu family yange bonna be nanyiiza nammwe mu nsonyiwe. Kwa nange nabasonyiwa. Era sibayinaako kakuku konna. Mmwe mwenna abantu abali eyo nga mulaba kye nakola tekyali kituufu. Era nfukamidde mu nsonyiwe. So njagala nnyo emirembe. Kwani musajja wa mirembe. Ate nze bwe nkola ensobi njimanya. Si kirungi kuzimbira mu nsobi. Ensobi bw'ogikolanga wadde abantu batukola ensobi nnyingi. Abantu bo batunyiiza. Naye ensi mwe tuwangaalira. Oyina ebintu by'olina okulaba n'oweerekereza ng'omuntu. N'ogamba, okay, I have spoken my... Kwa abantu bagala mazima, njogedde. Kikyempulira nti kituufu naye kaakati kino kikome wano. Era olutalo lwakomye. So nkiddamu neetondera mwami Tamale Mirundi senior. Kitegeera olw'ebyo byonna ebibadde bigenda mu maaso wakati waffe. Era nange namusonyiwa ku mutima. Abantu bangi mwankubira essimu ne mga Junior kyokola kye kituufu. Taata we yasobeddwa, yasobezza, naye munnange ebyensi bwetyo. Ab'omusaayi ab'oluganda bita n'ebikonagana tebyatika. So bambi tupulikinga ennyo okwagala. Okay, Tamale Mirundi Junior mumuwulidde. Ndowooza asinza kwongerako kigambo na kimu kyonna. Bwe bali nnyo bali eddala. Ankusiibulire wano.
akuume atakumira mpeera. Nze Big Bro Jamal Nakaseke, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, wangaala. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo. Kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Onoonya ekifo ekyokuwummuliramu nga kirina spa ey'omulembe omuli sawuna, massage ne steam bath. Ffe aba Nina Guest House tulina luumu eziri self-contained nga nnungi nnyo. Kosta ne restaurant erimu emmere empoomu eya buli kika. Gwe anyumirwa omupiira ne pool table jangu buli kimu weekiri. Parking ey'obwereere, security ennungi nga ne privacy y'abaclient baffe yankizo nnyo gye tuli. Tusangibwa ku Hoima Road e Namuŋŋoona nga waakava ku Toto okumpi ne Gombe SS. Tukubireko kati ku noti 759 16 42 15 oba noti 761 89 noti 1 noti 4. Nina Guest House, a home away from home. Tekyabadaza ku Masaka Road, Kiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende ku Hoima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka saako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 757 93 86 61 ne noti 751 55 91 93. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo.